Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Ebibozibozi bannaaye bijja tutta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Mr. Sozi we bali kuweereza. Nze ndi tiimu Kamooli, mbeera yeeyo mu Kamooli, leero ngambye nange leka neeveemu ndikodinga ey'ekibozibozi. Tusimanye empeereza yo Mr. Sozi. Era nga nange ntuuse n'ekibozibozi. Mr. Sozi waliwo sister eyatuwa ekibozibozi kya Gaayi gwe yakolera surprise eyo genda okumukyalirako nga tamugambye surprise n'emudibirira alyoka amusabe buli kimu ekikye kye yamuwa. Nanzijukiza Gaayi wange yandeetera engoye mu bukutiya bwa sukaali. Nange abasajja gye bali abaweramu Akamooli n'Edinisa nga Mr. Sozi bw'ogamba. Okuzzaako katono emabega. Ndi mukyala eyakuzibwa taata omukambwe ennyo nno nga bw'okiwulira. Naye sijja gendayo eyo ku bukambwe bwa taata kuba nayo eriyo sitoole zaayo n'ebibozibozi byayo. Kaakati nga nkyali muto, okuva nga nkyali muto nayagala nnyo Obusiraamu, nga njagala nnyo eddiini y'Obusiraamu, wabula ng'ewaffe tetuli Basiraamu. Eddiini famire yaffe temuliimu Musiraamu, wabula ng'ate nze mpulira njagala nnyo. Kati lumu nga bwe muyinza okubeerawo ne baana bannammwe n'ogamba wabula taata yali awulira. Naye bannange njagala nnyo Obusiraamu, nze lumu nja kusiramuka. Taata n'awulira n'agamba bw'osiramuka ng'ewange todda. Wabula olw'okuba nali nkyagala kyansigala eyo tuvuddeyo. Kati bwe nnakula ne ntuula senior 4 ne ndaba nga nkuze. Mpezezza emyaka 18 nina okwesalirawo nkole ekyo kye njagala. Natuuka ekiseera n'ensiramuka, wabula okusiramuka kwange kujja kutya before nga sinnasiramuka. Nina Gaayi gwe namiitinga wano nga sinaba nga nakamaliriza senior 4. Nasalawo ne nkyusa ennyambala, ne neggyako buli lugoye lumpi, ne neggyako buli kimu ekimpi ne nkiggyako, ne nkyusa ennyambala ne ntandika okwambala engoye nga mpanvu. Kati nava ewaka ne ŋŋenda, nina gye nali nkolera, lyali dduuka. Kati nga nviira wa sisita wange ne ŋŋenda ku dduuka eyo gye nasisinkana Gaayi. Yali Musiraamu wabula Gaayi ono yali mufumbo. Kaakati naye ng'ayina kye bayita omukazi ow'ensasagge. Ate nze ndi kikula kya merankoli, saagalira ddala kyefaananyiriza kavuyo, saagalira ddala kyefaananyiriza kundeetera mitawaana, era bwe nkiraba nga kinandeetera emitawaana sikyesembereza, ekyo nga nkyewala. Ndi merankoli super, eyo nayo tuveeyo. Kati omukazi twatandika okweyagala ne Gaayi. Bwe tweyagala ne Gaayi oyo atuuka ekiseera ŋŋamba naye erinnya mbadde ngenda lyogera, naŋŋamba naye gundi lwaki tosiramuka? Ko nze nkyagala era kuva buto nkyagala, naye simanyi wa wakutandikira, wabula sisita wange yali Musiraamu gye nali mbeera ng'ayina ne bbaawe. Baali bafunamu obutakkaanya nga baayawukanamu okwo, naye nga bbaawe ajjawo ewaka n'aleeta obuyambi n'agenda. Kati Gaayi nga ŋŋamba mulamu wo imaamu wa muzikiti Mulamba Seeka, lwaki tomugamba nti njagala kusiramuka? N'aŋŋamba kati kola bw'oti, mulamu wo bw'anaaba azze ewaka mugambe mulamu mbadde njagala kusiramuka, yajja kubuulira ekyokukola. Ko nze kale mulamu bwe yaddanga mugamba naye mulamu mbadde njagala kusiramuka. N'aŋŋamba osazeewo nti ye tokakiddwa? Nti nedda,
nkyagala. Nga ngamba ojja kujja ku muzikiti ku Friday nga ngenda nga nsiramuka. Kakati eyo nayo tuveeyo. Bwe tweyagala ennyo n'omuvubuka ono mukyala we yatuuka ekiseera n'akitegeera. Bwe yakitegeera yali wa ttabu yankubiranga amasimu n'anvuma. Ate nze simanyi kuyomba, simanyi kuvuma, simanyi kuwoggana. Eddoboozi lyange nga bw'oliwulira teriwoggana, bwe mpoggana nga lisaakaala liringa lyoyo Sister Sophie. Kaakati yankubiranga essimu n'anvuma naye ntuuka ekiseera ng'essimu ze sikyazikwata. Bwe yalaba sikyazikwata n'akyusa. Kati ng'agera bbaawe nga yeebase n'amubbako essimu oba yeekwekanga wa sijja kulimba. Nankubira essimu, gw'okwata essimu olowooza okutte musajja, kuba omusajja yali amanyi okukola ku mulimu we yali akolera. Twali mu ka area ke kamu naye ng'amanyi okukola night shift. Kati nalowooza ng'oba yakoze kiro ne nkwata essimu. Ogenda okukwata essimu nga mukazi anvuma, bane nga mukazi yanvuma ng'oli. Kaakati natuuka ekiseera ne bintama nabyo ne mugamba naye lwaki togamba mukazi wo n'alekeraawo okunkubira amasimu, gy'abeera mumanyiiyo. Buli kimu ekimukwatako nkimanyi naye simulumbagana. Siina kye mwagaza. Lwaki tandeka? Nga Gayi naye ndowooza embeera ze akwata mpola. Naye ng'alina omukazi ow'ensasagge. Omukazi ng'alumba ne ku dduuka w'enkolera. Ebiseera ebisinga yalumbanga siriiwo. Ng'oba oluusi sinnatuuka, oba oluusi nga nvuddeyo bwe bityo. Kati natuuka ekiseera ne ntabuka nange ne mugamba naye ggwe oba tosobola gamba mukyala wo ku neesonyiwa. Then nange ngenda kuyiiya kye nzizaako. Teyakitwala nga nsonga. Kati we yali akolera waaliwo omuzikiti nga waliwo abavubuka bangi abasiraamu be yali akola nabo. Kati kye nakola ne nzikirizaako omwo, kiri ekya Sister Sophie okukola revenge. Ne ngamba kati nange kansooke mulumyemu ku mutwe. Ne nzikirizaako omwo. Ne tubeera nga twogera, agenda okubitegeera nga tweyagala n'omuvubuka omwo. Wabula tetwatundula ku vanilla. Kaakati mu kusalawo kola revenge nakkiriza abantu baali babiri kuba nalina abasajja bangi abaali bankwana. Kati nenzikirizaako omuvubuka omu n'omusajja omukulukulu omu. Kati eyo ow'omuvubuka tuveeyo. Omusajja omukulukulu yaliko ekibooziboozi. Munnange omusajja omukulu oyo nga tutandika kwogera, wabula yalina eddiini, yalina imaani ye bambi. Nga tayagalira ddala bintu bya kutundula vanilla. Nga tebannaba kukola kinga omukazi tannamuwoowa. Kati nze bwe nategeera ekyo nalabira ddala nga nagikozesanga advantage okumukuula kubanga nali simwagala. Amazima gali nti nali simwagala, nali njagala ono Gayi wange. Kaakati tutandise okutambuza obulamu ne kati yabimanya, Gayi wange yabimanya nti nina omusajja ono omukulu gwe njagala kubeera twali tusaalira ku muzikiti gwe gumu. Naddala ezo eswala ezajjama nga tusalira ku muzikiti gwe gumu nga beemanyi. N'ayombanga, lwaki teweesonyiwa omusajja? Nze omusajja simwagala. Ate nga bwe nzira ne sayidi eri nga n'omusajja omukulu mugamba Gayi wange simwagala. Kumbe mubalako kakika sente. Munnange Gayi nga ndabirira. Nga sasula mu restaurant. Nga sasulanga emmere, nga nze ndya miru gye njagala, nga angulira buli kimu, angulidde engoye, zino sharia, simanya bukaaya, bugatto, bikoze bitya. Kwegamba. Wabula ekyenjawulo yankubiranga simu n'angamba jangu wano, jangu ku dduuka bwe riti ne bwe riti. Tukole ki? Tugule engoye. Jangu wano ne wano tugule kino. Nga ngenda. Kaakati yangulira ebintu byali biwerawerako. Angulidde zino keesi eza plastic, short cases eza plastic ezo ze batera okutwala ku buko nga abagole banjola. Ze batwalira abagole. Kaakati atandika okupulaninga
okutuwoowa nze naye kyokka nze Gayi simwagala wabula nga n'ekirala mpulira nti Gayi mulwadde ng'ekituufu endabika ye tesanyusa bulungi. Kati mbeera ntandika okwagala omweggyako mugamba ye tugenda ddi ku musaayi nga Gayi yeebuzaabuza. Aŋŋamba tujja genda ku ssaawa bwe ziti. Bwe butuuka obudde ng'omukubira ng'akugamba ndi bize. Gayi yawunzika agaanidde ddala ogenda ku musaayi. Kaakati konzoke kati Gayi ng'aleeta pulaani ng'agamba naye omanyi engeri gye ndi mu nteekateeka ez'okuwoowa. Mbadde njagala mpangise ennyumba kuteeremu ebintu otandike okubeerayo paka process y'okuwoowa weenaggwa then nzije tubeere ffenna konze kaale nga ŋŋamba ate kaakati ono akinkoledde ng'apangisa nnyumba. Wano we wali ekiboozibozi ng'ateekamu ebintu. Yali yakateekamu bitonotono ataddemu ekitanda ataddemu entebe. Kati Gayi yalina ebbajjiro oyo omusajja omukulu. Kati nga atunda furniture ntebe sideboard bitanda bwe bityo. Kati yateekamuuko ebimu ebyali bitandikirwako ebyetaagisa ennyo okusinga. Aleese TV, aleese decoder, aleese kwegamba aseetinze amaka. Kaakati Gayi wange oli yalinga mpa ku busente oli gwe nali njagala. Kati nze nagikozesa nga advantage ne mugamba waayi omanyi obusente bw'obadde ompa mbadde nga nseevinga nenkola ki nempangisa ennyumba. Nga mbuuza wapangisizzaawa. Kati olwo Gayi yali apangisizza ennyumba eyo. Ono Gayi omukulu ng'apangisizza ennyumba eyo nga yakayitako wiiki sibeerayo. Nga ŋŋamba naye lwaki totwalayo ebintu ngenda teekamu ebintu twalayo ebintu byo engoye zo otandika okubeera eri konze kaale. Omwana neesitulanga ŋŋenda eri. Bwe nagenda eri kati eri natwalayo ngoye short cases za ngoye byokka. Buli kimu ekyange mbusimanya bino bye nali nkozesa ewa sisita wange nabirekayo. Kati nagenda wa Gayi. Lumu kwolwo lwennyini lwe nagendayo ono Gayi wange gwe nali njagala yali wabbuba nga nnemera kuwapangisizzaawo. Wapangisizaawo nga nnemerako nnyo. Kye nakola ne mmulagirira kye saamanya nti n'ono yali agenda kujja aleeta ebintu ebirala. Munnange gamba lutuwe maada. Gayi wange ono gwe nali njagala omuvubuka ye yasooka okutuuka. N'alaba we nali mbeera n'atambula n'agenda. Kati abaddayo bayisiŋŋanya mu kkubo. Bwali bwa kiro wabula nga omwezi gwaka. Kati bayisiŋŋanya mu kkubo ne Gayi ono omukulu eyasasudde ennyumba. Wano we wali ekiboozibozi. Munnange Gayi wange ono omuvubuka gwe nali njagala aŋŋamba ye kitegeeza obadde onnimba kumbe ono Gayi w'omukulu ye yakupangisiriza ennyumba naye bannange abawala temumanyi kye mwagala naye mwagala ki naye ddala gundi oyagala ki. Neekazizzaawo neetonzetonze. Kati n'ono atuuka ewaka ayomba. Tebaali bayombi nnyo nnyo nnyo. Nga ŋŋamba naye bannange ate gundi muyiseeko mu kuba abadde avaawo. Konze simanyi. Nga ŋŋamba abadde ava wano. Naye bannange oli muzibu nenkusasulira ennyumba nenkola kino nenkola kiri n'oleetayo bbaawo. Kati olwojjukira sayidi zombi nali mbalaga nti gundi simwagala ne sayidi eno nga ŋŋamba gundi simwagala. Gayi ng'ayombamu bye yayombamu awo ng'atambula ng'agenda ajjukira bwali bwa kiro. Gayi ono tetwatundula ku vanira yadde n'olunaku n'olwo yadde n'omulundi n'ogwo kuba ye ekyo yali takirina mu bwongo bwe nga kyalina mu bwongo bwe kusooka kumpoowa kyokka nga nze kyembaze
kumugiramu ku musaayi kuba nalinga mugamba batukebere ng'agaana. Kaakati bwe yatambula n'agenda muno mwentiiridde emiwunyo nze ntya emiwunyo banange ntya otulo twambula kati mu kugenda yaŋŋamba ngenda kudda ku makya konze kaale ng'akomawo ku makya zaali 12 awo amaze okusaala najja ne tubyogerayogeramu awo naye nga gaayisebo nga si mwetegefu kukola ki kukkiriza bye mulimba munnange kyokka ne sayidi eri nayo nina okutereezaayo bonna batapuse munnange nga gaayamala ng'agenda okukola ng'andekawo waka ng'andekera ssente z'okkozesa. Kaakati ono gayi wange gwe nali njagala ankubira essimu aŋŋamba nzijja naye sijjawo wakaawo sijjawo mu nnyumba ya musajja naye bannange abakazi muli bazibu n'olyoka onnyingiza ennyumba y'omusajja bikoze bitya nange nga gaayajja yakoma ku kkubo nga ŋŋamba jangu wano konze kaale nga ŋŋenda tuba twakwogera kimu bibiri neetonda nga gayi akomyewo ono gayi wange omukulu nannyini nnyumba kagisasula naye nange abaana abawala tulina emivuyo. Bwe yakomawo yatuuka ku kkubo bwe twali tuyimiridde naŋŋamba nsaba ku bisumuluzo kyenzijukira oba ennyumba yali sinzigale nga mugamba ayi waka si waggale si wasibe ng'agamba o kaale ng'agenda. Bannange mmanyi ekyaddako gayi kyeyakola ng'asiba nnyumba ng'atambula ng'agenda nze saamanya ngenda okutuuka ewaka ng'agisibye ng'agenze n'ebisumuluzo. Munnange gayi ng'agenda n'ebisumuluzo kati nga ono naye amaze osimbula agenze kati ono gayi eyagenda n'ebisumuluzo gayi nannyini nnyumba kyesaamanya nti yali azze oba n'ekkufulu ey'okubiri oba yakomawo oluvannyuma saamanya wabula nze bwe navaawo nalinnya booda nenzira ewabaaba kati obwongo ne bumpafuna omuntu ayinza okumenyera kkufulu eyo okole ki oggyemu engoye zo ebintu by'obireke ngenda okutuuka ku kkufulu nga ku luggi nga yasibyemu kkufulu endala munda 2 nga tosobola na kulumenya nga ntambula nga nzirayo mba ndi awo ssaawa ziringa 7-8 awo kasana kaaka bulungi nnyo yayina owa booda we gwe yalinga akozesa akutuma era ye yasombanga n'ebintu ebyo bitwalayo mu nju. Munnange mba ndi awo ng'owa booda gusebuuza ng'aleese eki owa booda ng'aleese engoye zange mu ki ng'azireetedde mu ki mu kakutiya akasukaali mu bukutiya bwa sukaali naye nange abasajja gye bali abaweramu akamooli n'eddinisa ng'azireetedde mu bukutiya bwa sukaali nga naye nange ng'aggyemu buli kye yateekako ssente olunaku olwo siri lwerabira buli lwe ndujjukira nseka ng'aggyemu buli kye yateekako ssente ye buli kye yateekako ssente bantu bange yakiggyamu. Olwo yali alina akasimu ke yampa kaali katono buno obw'amapensa nga yakampeeramu layini ng'agambye owa booda n'akasimu kange akakuwe okaleete naye bannange kati owa booda bwe yatuuka eno naŋŋamba nze ne mugamba sigenda kamuwa genda omugambe sigenda kamuwa owa booda n'addayo kati omusajja n'ankubira ng'ayumba njagala kasimu kange ebikoze bitya abakazi muli bazibu era bannange nga nkwagadde nga nkwesize naye nga nze nali simwagala n'ekirala yagaana ogenda ku musaayi kati omuntu ng'oyo munnange akasimu natuuka ekiseera nenkola ki nenkamuwa naye saamuwaako kennyini ewaka we waabaaba twalinawo akasimu akakafaanana kennyini naye nga kaafa kennakwata
nenkamuwala emisaagi muwa bwe tutyo bwe twayawukana ng'ab'ebigo. Webale kuweereza Mr. Sozo, ekyo kye kibooziwoozi kyange.